ekituufu era tusobola kwegana bamama bano batusanyusa naye jjukira ne Kafeero yagamba kiwoomereze bw'atyo kasita asukka okitegeera so muvubuka munnange era just mba mugamba enjoy responsibly ekiwoomezo kitusukka bakwesibako ensonga eno tugijjemu mu by'okusaaga because kati level weeri eri I could say sensitive and out of respect for all the brands and everybody involved, I reserve any comment because sometimes bw'oyogera ate ekintu kyongera kwonoona ate ng'obadde nali najja avoiding ogyogerako naye kyenyiza okuclarifyingamu akatono nti kituufu oyo yali ya mama wa mwana wange. Yeah. Are you guys still together with the lady? No. We are co-parenting. Era mwebaza nti azanya pati nga mama w'omwana nange nzanya pati yange ne Katonda n'azanya yo mwana agotera okulya birthday. Yeah, that's my daughter Christabel. Okay, Christabel ya kwanza nyu mukalango oli sniper sharp shooter. Yes, oli ku the truth media kwetu tuli ne chosen blood abade bamunonya mu badde bangi kati nze mulina mulindo olunaku lwammwe tugenda kwogera ku nsonga nyingi chosen tugenda kwogera kasavu kanyama wano wali ebintu bibadde bingi nga bitambula toliwo tukunoonya. First of all ubadde wa chosen nze mwendi mu Uganda kisokera ddala ndi bulungi. Goli bulungi nze ndikiriya weewaawo but just go badonumya obulamu wekka ndi bulungi mukama mulungi akyakuumye mwendi just nga bw'omanyi nti olumu emirimu giba mingi tukwasaganya bingi bwe mba nga olusisirimu mu kibuga mbeera muzibuzibu okufuna ngera bwe tubadde nga tucommunicatinga but you see like there's always good timing Katonda ye obudde bwabusalawo naga mujja kukwatagana tumala tukwatagana kati egwa makerenda gwe nasoka neŋŋamba oba engeri gye wagendako ebweru emyaka ebiri wamaze n'ogamba Uganda eno entwala speed kansoke enfuluma emwera kati ekiriwo ekyenjawulo nze ndi global citizen. Okay. Global citizen era nsabira na buli Munnayuganda ali atulaba akolera ekyokufuuka global citizen kuba Katonda bw'aba atutonda bro n'atuteekamu eno nsi yaffe ne just limitations zijjamu olw'ensonga ez'enjawulo ebitali bimu but when you push hard mu ntegeka zo strategies zo Katonda asobola okuteramu obwangu n'ofuuka global citizen. Mu ekyo kyentegeeza nti ebulaaya sivumirirayo era sivumirirayo agenzeeyo naye nga nze omwendowooza yange endaga nti nsobola okugendayo ate nenvaayo nenkomawo ate nandimala nenzirayo nengenda wonna bafuulawo kagaali global citizen. kale abantu babigera kubeeyo ebinaku binyiige bigambo natujereze abatalinyangako yadde. Let's dive into ebintu ebibaddewo recently before nga tetunagenda ebibadde recent twafunako olutalo ku media. Olutalo lwali omukyala avuddeyo bamugoba mu nju Akram erinnya lyo ne lyappearinga nnyo. I know, yeah. Well, of course by not twogerako why not tesobola kukyewala lwakuba nti ekyennaku ekibamu nti olumu bakale bagenda ne batumentioninga naye ng'oba oli awo kibadde tekiri necessary ate kyetaagisa mu bintu ebimu naye nga bogambye nti kibeera unavoidable kweyo ensonga nali najja avoiding ogyogerako naye kyenyiza okuclarifyingamu akatono nti kituufu oyo yali ya mama wa mwana wange. Yeah. Are you guys still together with the lady? No. We are co-parenting. Era mwebaza nti azanya pati nga mama w'omwana nange nzanya pati yange ne Katonda n'azanya yo mwana agotera okulya birthday. Yeah, that's my daughter Christabel. Okay, Christabel ya kwanza nyu mukalango every birthday omupostinga mwana it's a blessing akubeera taata era tuba tugezaako nga ne Katonda bw'atusaasira nitusobola oyimirira mu kifaananyi ky'obwataata lwakuba nti okubuzayo kweyo ensonga nti kwaliko nze gwe nalaba yali interested nnyo mu kumanya amawulire because abo obanga ofunyemu issues ne tenant wati lwakimba mbitwala mu mawulire atabirina kuba nze sijensula ekitegede singa oba nali nti gyembeera byandibadde babintwaliramu but nze nga nze omuntu nakirya buli kawaani mawulire gajja bulijjo ne gagenda so ebyo byayita buli omu ali bulungi. Koza wano ensonga yasinga okujja nga bagamba nti singa omukyala abalemeredde ate alina omwana wo why don't you help him? Okay, you are cooperating omwana omulabirira but also ndo omukyala alayika alina obwetaavu obusukka kulabirira omwana kati ekyo kiba more confidential I would say
kisinziira nnyo ku ntegeeregana mu ababiri gye muyina level y'okwetegeera kwe kiyimiridde. Sikimanyiiko nnyo ensonga eyo nange ngenda ngiyiga bwizi because scenario eya co-parenting sigimazeemu myaka mingi ate si ennyangu ennyo kuba buli omu alina bw'agiyitamu mu ngeri ye. Naye nze nga nze mu ntegeere yange priority ebeera nnyo ku oli atugatta. Singa Katonda aba asaasidde obugabirizi nga busoboka okubaawo, no, ne maama w'omwana nze sikirabamu buzibu omuntu kumusapootinga omuntu gwe wazaalamu omwana bw'aba nga kozi si lutalo ate sisuubira nti maama w'omwana asobola okulyako omwana we. So nze nendowooza nti buli kyobeera okoledde maama w'omwana wo oba okikoledde mwana wo, you know, naye nga si lutalo si byampaka nti era alina kubanga, you know, akuteeka ku pressure because aba si mukyala wo. But the priority yandibadde ku mwana. Mufaayo gwo ozannya paati yo nga taata, maama azanye paati ye nga maama, ebirala tubikwasa Katonda. Omugundi Akrum yakubirako kuba mu engeri gyalinga yomba mugundi ng'alinga agamba nti muba oba mubadde mu anti kati ebyo management yange ebikwasaganya yayogeranga na management yange okiteganga zayimu sibimanyi nako kati nga bw'omanyi bw'oba olina ocreatinga ebintu ebimu management ekutaasaako ne handlinga issues ezimu ziba zikususeko ng'omuntu okusavinga obwongo kuba ye capital oba olina okukola. So kati bayogeranga naye nange kyane oyinza okulaba nti kya escalating and kituuka kweyo level but bigwanga. Are you in a new relationship ng'ovudde ku ya baby mama? Apparently, yeah, I moved on. I'm seeing somebody and everything is well. Omanyi nzonnesi misa nze tukaya ntulaba birthday nga mbira na balabe bakola mbu only ladies oba women oba girls birthday outreach nga gweka gwali kayimba birthday tugamba soko kadde musikategedde nga bakola batya nga bina bawala bakola ne bagamba only girls nga ko mabadde bawala bokka nene balaba mwananga feature netukola go feature kama ya galo storage ayo ladies nga ku mukolo ekinzo kizaamu waliwo abakifaananyi kya birthday omwana kye yapostinga nga bawala bokka bali eno balaga it's a girls birthday naye nga wooli kati ekyo nkyebaliza Katonda because ekitonde ekyo fena nga bwe tukimanyi si kyangu kyakwatagana nakyo ate nga bamama baffe ekitiibwa kidire Mukama ekitonde ekyo si kyangu kolagana nakyo naye ng'okusookera ddala kwenyinza okulowooza lwaki nsobola okugezaako bategeera nze Katonda yansaasira n'enkula nina mama wange wali yawummula emirembe naye at least namulabako ebbanga. So kati growing up close to her nina ne sister wange omukulu abalala twali balenzi familia yaffe abalenzi bangi osinga abawala. So kati abakyala bano abawala babeeranga delicate okategedde nga mukula mwenna abalenzi abaliwo bemugezaako okudifendinga bali abawala. That's how I adapt engeri gy'oyinza okubahandolinga munosurvivinga nabo olumu ne mutabukamu because to my understanding bali so emotional. So kutegeera probably olumu okudiringa nabo you need to master the emotional bit because olumu oyinza osanga omuniga nga akayana n'omukazi naye ku kantu ke batana nakayana nako ati gwadde okimanyi nti bobeera n'omukazi siwulira otalo nti olina odduwangula ezimu omulekeramu n'omugamba kagobako ebyaddala because sometimes you lose to win. Okukirizaako soko onyumizemuko ku situations z'abakazi nokuba olabika gwe obategeera bulungi nnyo bamanyiko akatonotono kubanga begambe bagamba owanike ekitabo kya page 125 you can fail to understand a woman naye ate gwolabika kwezo page wenawo watuuka kati akatonotono kemmanyiko nti obuntu obutonotono omulekera n'awangula kitegedde because abasajja abamu afiirawo nnyo n'omulaba nga akayana n'omukazi n'ekantu akatono. And to my understanding, it feels not like trying to put down a man, but some of us, when we are insecure, we're man enough. Every time we are competing and putting it down for you to feel you man enough. Okay. In my understanding, oli muchala oba muwala gezako ku understanding and sometimes we are emotionally vulnerable. Bufight muno obutono bumulekera abuwangule pakadi nedda waliwo obufight obutono bro nga tebwetaka nga temuli ku fight ndi tutunda kibanja oba tugula kati nkugambe nga kantu kyakayinza okubeera akatono bakyali abamu akananidde muwembu simanya kati njagala kulaba katuni simanya njagala kulaba biki no ngubabuye example njagala kulaba mupiira mwana
Okay, once in a while do it. But sometimes muwe mukuwini osobola n'ogwerekeza ne muba obadde ogwagala n'okamulekera muno mugamba nasibye akapapulaka nga wakasibye n'okamonitoringa ku internet okitegere naye omufiringiseemu nti naye ayina kyasobola okusalawoko naye ayinamuuko kubwi omulekeremuuko though abamu ate bw'omulekeramu ayagala ate atwale nnyo no but if you're good at drawing boundaries ng'akimanyi ono omwami wange ali ize naye ate ayina no go zone nti bwembeera bweti wano bwayogera kino akitegeeza tatuukayo naye nga akapointi akakulu just kubalekeramu olumu ne bawangulamu kikyo nikyo kintu ky'omukazi kyali akoze ne kikunyiga naye n'ogamba kamulekere anti kati nga begambye nti sibateekinga nnyo serious yakitegeera kikala naffe tubajjeko obwa serious abakazi tubalabe kati ku mutima oba okiriko naye jjukira kati bo sometimes I feel like oba banyumirwa n'okukunyizaamu wali baddeko awo omwana nagamba naye nga tuludde oyombamu waliwo yakigamba kyali wange gwe bakigamba kigamuludde oyombamu mwana tuludde oyombamu ennaku zino kadde nno omanya kitako kyogamba baafiringa insecure nga temuyombyemu kati nze kyendowooza abamu just kano era abayimba babiddeko ku bigezo kyendowooza abamu engeri gye bacommunicatinga if they are not bold enough or if they are not like grounded enough okujja kubuuza yo can we talk about this and this asooka n'ateekawo olutalo kati mu lutalo olwo nga oluusi alina response gyayagala afunemu gwe kati okategeera nakusojjasojja era kati omaliriza onyiize n'obaako byoyogera muki mu lutalo kati boolwoga agamba ekitegeeza kati ekiri kyegambye sometimes muwe wiini mugambe kale owangudde alogo wa Winnie naye n'agitwalira ddala nga serious ate n'ayagala amegge n'okuluma alume awo yaba mukyamu ze kyendowooza nti just kumuteeka mu layini eno omanya nti king ye musajja omuwala ye queen abeere mu bwa queen bwayambala engule ye munyumire ne king ayambala engule ye n'ekyambalo kye omuwala yali akukuba pixen wali 40 potro wali mbaala omuwala n'akukka mu mpale abantu bano temwali ssente omwana yali akukebera wenkana otya boyo omwana oyo yakimalako wallahi naye nga bwe gambye nti Katonda yansaasira yalatwala ssente yali akebera bwenkana ebyaddala yali ku zipu yange yali ku zipu yange and this is sexual harassment ebyaddala kintu si kyakusekerera okitegeera kuba nti tuli Uganda era osekamu tuli Uganda yali nzigule yali agisiba bro omwana w'embale yakimalako because just imagine omuntu kati nga bwanajja nti ndi shopkeeper oba ngenze ku muntu akola omulimu gwe engineer oba ani sina ngeri bwenyiza kukwata zipu ya engineer kuba naye ali mu office azekkola nange ne bimba omuyimbi bimbanziza okukwata naye nga bw'omanyi vibe bwebeekutte ate nga n'ebyokunywa omuntu abinywedde nagezaako kyanderstandinga Katonda nansaasira nti ninamu respect yayo ekitonde ekyo because bali vulnerable like sometimes tulina okukabalekerayo nga bamaama baffe bakolanga we balowoozezza yes olwatunula bwati n'agamba yingini nkirabyeko kanji ate olumu alowooza nga bw'aba awulidde sometimes like asalawo nga bw'aba awulidde based on the emotion not ekituufu kumunonyako nazikiza endongo nengamba security man bamutwale mu room nemugamba bamuwe ku mazzi nengamba waitress nemugamba ono ebyokunywa anywedde bingi bamuwe ku mazzi agannyogo gangenda gasasula era n'atuula ne bamuwa ku mazzi nanzijayo but really sekyali kirungi era walaba najja ne ku social platforms zange nenkyogerako nembasaba negamba naye bakasitoma baffe wadde tuma mu vibe nga tunyumirwa naye ka respect kali kasigalewo nti nange mazze ku delivery mba ku mulimu oyinza okunkwata ewabi nesidelivery nga bulungi mulimu gwange okategeera nga bw'omanyi tuli bantu Chosen blood humbly I'm going to ask you lwaki olumya Winnie Nwagi emboozi eyo nayo tugituuseeko okusinziira ku ki ku audio eyafuluma oba AI tonawulira ku AI tugenda kunniira AI tomanyi bwekola AI tuleme giwaayiriza ayinza kola AI nakuteeka omwana yali mu pain ng'awulira akunoonyereza ebbanga akubira tokwata oyagala asooke kukola ki ne twebuuza Chosen blood lwaki olumya omwana
kati nga tuzze mu byaddala ng'ensonga eno tugijjemu mu by'okusaaga because kati level weeri eri I could say sensitive and out of respect for all the brands and everybody involved, I reserve any comment because sometimes bw'oyogera ate ekintu kyongera kwonoona ate ng'obadde oyinza oba olowoozezza ozze kitereeza ate n'oyongera kukola ki. So I'm sorry, I'm not saying anything about that for now. For now, you're not saying about it or saying anything. But my question is, it was an audio between you and her. And you're linking an audio. Era wano waliwo like promotional stunts or because ebintu bingi byadduka mu mutwe gwaffe kuba waba akoze audio agisindikidde gwe kitegeeza agisigaza gw'ogirina. I know that's the sensitivity I'm talking about that is very hard to explain now, and sometimes no comment is comment as well. So it's just passing. Have you ever guys met after that audio? We talk, that's what I could say, but I don't want to talk about that anymore because it's in a sensitive zone. That's what I can tell you. Uli musajja wa big mama. Gwe, esajjulo lirirwa liri mu bamaama liri mu ki ng'ovudde mu kuyimba. Ng'avudde mu kuyimba. Ekituufu era tusobola kwegana bamaama bano batusanyusa. Naye jjukira ne Kafeero yagamba kiwoomereze bw'atyo. Kizaala enkenku. Kasita asukka. Okitegeera. So mvubuka munange era njasimba mugamba enjoy responsibly. Ekiwoomezo kitusukka bakwesibako. Kiwoomereze kizaala enkenku tukirekawo. So we should enjoy responsibly and nemize era gye tutaagala giyingire mu bantu baffe nagyo era ogiwulira mu ggwanga. So amavubuka mukwane, abasobodde okuwasa muwase, abasobodde okuzaala tuzaale. Tukulaakulanye ensi, but enjoy responsibly. Olina concert this year? Yeah. Bagamba alhamdulillah because nga bw'omanyi olugendo lwange nze neteekateeka mpola mpola. Si byakupapa ebyange nzija nkola kino nenkola kiri nenkola kiri abantu ne munkwatirako Katonda nansaasira. So since bukuva twava mu COVID nga tukoze zi sharp shooters ani tukoze ennyimba nnyingi awez'amaanyi album number abantu abawagizi bange bazze nga bansaba concert naye nga nange njagala nsooke neeteeketeeke ate mmanyi n'omuntu omutuufu gwe ngenda okukola naye tusobole okudelivaringa ekintu ekirungi because jukira it's not a one man work, it's a team work. Collective work. So this year mu mwezi nga kiwe tebatukulindira? Omwezi teguli gwa wala nnyo though we are about to confirm naye kubasunirako ekitono kambabbireko tugenda kubeera ku Africana. Ennaku zinateeka ku Africana tumumanyi. Kitegeeza tutegedde ani promoter kyakulimu. Tujja mwogera nga Nkooye ate kati yazze n'amaanyi buli omu amuteekamu akasente mu ndongo bw'oba ogenda ku Africana kuba ye kati yalaba amaanyi ge we gali. Ate nga bw'omanyi good music aba agwanidde tumuyimbira abantu. Okitegeera. Tubaddeewo ng'ebivulu bigenda mu maaso twava mu Bato tugenze mu Rema tugenze mu Lydia Jasmine byonna ebivulu tetunayo tukulaba. Naliyo ku kya Jostede, naliyo ku kya Lutalo, naliyo ku kya Winnie, naliyo ku kya Shiba. Akitegedde se ebivulu byonna ebibadde mbaddewo endi. Just bino ebibiri ebisembye ebiri recent. Kituufu bye sibaddeewo naye era nga tubadde tutambula ffena because walabanga nakolanga zi promo videos ku social media nenteekayo ne Rema naposting ewuwe. So sometimes support ne bwoba tobaddeewo physical esobola otuukawo mu ngeri yonna yonna. So nze mbadde busy n'emirimu gy'ekitongole nga bwe nkuliriddemu. So ina NGO kati? Because NGO yanyamba mu bulamu bwange nga ntandika. So nange Katonda bwe yantuusako wantuusiza ne neegattako n'abantu abanyambako nange ne tudizaayo ku baana baffe gyenva emityana. Bagiyita Mary era nga tugezaako kukola technical school. So far twogerera ettaka weeriri emisingi batandise okusima n'ebintu ebyenjawulo bingi bijja. Lwaki tugezaako kukola ekintu bwe kityo nti tulaba nti abavubuka bangi bamala okusoma nadda mu kunoonya emirimu getting skills hands on nti agenda okuva wano mu ssomero ng'asobola okwokya welding, agenda okuva mu ssomero ng'ayize plumbing, carpentry.
so ng'ate emirimu gino bwe tuba nga tubategese bulungi mikwano gyange gye nina e Bulaaya bali willing n'okuba connecting okubafunira ku mirimu egimu eri. Yeah, if you make research nali njega ne Arafa Kyali bagenda kuzina yagenda e Canada. Arafa yali gundi wa Fefebus. Yeah, shout out. Ali Canada. Yeah, he's in Canada. Nambulira munanga ma bro. Muntu wabazze wano ng'alina mu skill changuwa. So just imagine abaana bonna abakera n'empapula nti njagala kola mu office n'alinda omulimu okumuwa akakadde omwezi n'agusabira omwezi mulamba bagumuwa the expenses alina nyingi sigezaako kuguzalawa naye ngezaako okulaga nti wayinza okubayo better option singa omuvubuka oyo aba alina skill obeera ofunye obwa boss gwe nga gwe twagala okubayigiriza ku music production okukuba ebivuga bintu bingi so tugezaako nga ne Katonda bw'atukwatirako. Okay. Ene last remarks eri bamaama abo kubanza awo Girl them sugar oli wapta nali Jenkins zulia ngama nze mukabya ne mugamba naye mukabya yali ategeeza ate lino lyewa no yegwe mukabya gundi Pro Max mukabya updated version gozo oli mukabya wadda ngabera nebimama mu swimming pool kati goli Pro Max. Yo, jokes aside, I love women, I love girls. Myself ndi tata womwana omuwala. Yeah, so abakyala bano tubakwate bulungi kubanga ekisokera ddala bimuli bya duniya eno boyiga ekiteeberezaamu oba olunaku lwakedde ng'olaba baboyi bokka oyinza okunyiga olunaku lwonna lukutama n'ogamba naye bannange kiki buli kyosanga osamba kisanga naye bw'olengera nkulaba wateredde dda tuve wano